Kabanda, ndi President wa Federation of Uganda Traders Association, FUTA. Ate mu associations ezenjawulo zetwegattira mu FUTA yenze chairman wa New Generation. Ng'abasuubuzi mu ggwanga lyonna tubakubiriza mwenna okusitookinga emmere nga bwe tusazeewo nti ng'ennaku z'omwezi abiri tunafulo tutandika okugala amaduuka gaffe. Tubakubira omulanga mwenna nti ng'abiri bwe tuba twambuka ekkololo mwenna mugaleewo amaduuka. Mujje kololo muwulire omukulembeze w'eggwanga reply gy'agenda okutuddamu okusinziira ku bigambo bye twamugamba. Kaakati singa tufuna positive response tujja kudda direct tubaduumire nti ng'ennaku z'omwezi abiri mugoleewo. Naye singa tunaafuna ebiri negative tubakubiriza mwenna nti emmere gye mujja okuba nga musitookinze tujja kumala emyezi ebiri miramba nga tetuguddeewo maduuka gaffe. Tubakubira omulanga okusigala nga muli bakkakkamu mwenna okwetooloola eggwanga lyonna paka nga mufunye ebigambo byaffe nga bakulembeze ababakulembera. Ku mulundi guno si muneeno luno lwe tugenzeemu lutalo lwa kulwanirira mulimu gwaffe. Ku nsonga eno tuli siriyasi nnyo n'okusingawo nti luno lutalo ng'omuntu agenda mu nsiko. Kaakati essaawa eno tubakubiriza nti kano akaseera ke tubawaddeako omwezi omulamba n'okusoba mugule emmere enva, mugule ebijanjaalo bye muba mu sitookinga ebikalu bye bijja okusobola okumala ebbanga eddene. Twesindise mu lockdown okutandika nga abiri. Singa tunafuna negative tetugulawo, bwe tufuna positive era tujja kuyimirira ku media houses ez'enjawulo tulangirire nti amaduuka gammwe mugagule. Naye so far at this moment tubagamba nti mweteekereteekere olunaku lw'ennaku z'omwezi nga abiri. Tubakubira omulanga mujje mu bungi ekkololo, situlaba omuntu yenna. General Secretary FUTA bannange netayira mukama waffe President w'eggwanga Museveni omwana bwazungisa togoba mugobe omwana oyo era tomuzaalukuka muzeeyi gwe muzeeyi waffe wabula tuzaale ensonga eno naawe ogiraba nti etunyigiriza era tetulina mirembe nga abasuubuzi gwe wekka alina otuzaala mu nsonga eno. Nze kyensuubira engeri gye watwongerayo nga abiri nsuubira nti tulina essuubi ddene nnyo okuva gy'oli nga gwe omuzadde era tusuubira nti twolwo tuyinza ofuna positive response okuva gy'oli. Me, I'm just requesting our dear President Yoweri Kaguta Museveni, as you have seen, we are your children and you're the father of this country. When a kid wrongs you as a parent, it doesn't mean that that person is no longer your kid. You have to just do your job as a parent. So what I'm requesting, or what we are also waiting for, or what even we are demanding for 20th, is that maybe our president is coming with a positive answer to our traders. So that is the only thing we are waiting for.